ligira okuwera essaawa ebiri ez'okunkyo ng'ebibembe by'Abasiraamu omuli abakyala n'abasaaba bamaze okwekulumula okudda mu kisaawe kye balijja okusaaliramu. Okweteekateeka kubeere kweri abakulembeze abalijja okulemberamu okusaala, era wano abato n'abakulu batandika okuwomba kibumba abamaliisa ku ekisibo eky'ennaku 29 abasinga kibalikobanga nti kibaire kyangu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu liman hamida, Rabbana wala. Wazira bino nga biwaire abandi ku boogezi aboogeire ngeri sikinsiki w'Abaisiraamu abekondye wano baviirengayo okulukuta gavumenti nga bakuba ekoze kyamaanyi okuba nga tefaayo ku Baisiraamu oba olina okubata mu bifo eby'amaanyi ebirikulumiranga abantu mu gavumenti eno. In the district service commission, there is not even a single Muslim. Imagine Jinja is but Muslims have been doing application to get jobs, but out of 60, they give only 2. And you accept. You give thanks to be in the council. They are not people. They don't give us jobs. At a memory linguishing us. How many of you have got degrees? Mulini degree. Sheikh Muhammad Faizo, omwogezi w'omusigiti ogwa Masjid Jamia, wano wasinzire yakoba nti n'abakulembeze bangi abali mu gavumenti okwote ne bakansala mu disitulikiti y'Ebinda abatali kuyisanga kitiibwa mu ddiini ery'Ekisiraamu akalulu ak'omwaka 2022 mu misigiti tibabitangayo. To the government and the government officials plus the councillors. We have so many councillors, tulinaba councillor Abasilamu who are not here, who don't pray. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They will be coming for elections to be elected. Time. We don't have to give them our votes. Why do we give them our votes? Naam. They don't want to pray. Ate wekituuse okwakulira Abaisiraamu disitulikiti eno nka disitulikiti kaadi ono aviireyo yafalaasira Abasiraamu okwedda okulwaniranga ebyewe ng'olwali kusinziira ku itaka lino ebakusaaliraku eri kwenkeyana era ng'akoba nti beeteefuteefu okuba nga balwanagana n'omuntu yenna ali kwenda okubatwala ku itaka lyaibwe. Iriwo n'olwekyo nenda okugumya Abasiraamu nti wano waakusaalira Yidi Basiraamu n'abasaalira wooki era kyenviire mbakowoola nimbategeeza nti ekimu kuseeka byafire nga bimuluma n'okumaliriza omusigiti guno. Wazira wetwogere ku n'abandi ku Baisiraamu abasiibye bavire batukobera buli omu ekisibo engeri ekimutwairemu aye nga abasinga bali kwebaza nga weebaze nga bakuba nti bafuniyemu bingi. Tambule bulungi era okuva bwendi omukulembeze ow'emisigiti gyonjona nga nizi chairman waabwe naddala olunaku luno lwa Eid ndikubona mirembe gira obulungi. Wairenga Ramadhan ekisibo ekibeere eky'ennaku 29 kiwaire eky'ennaku 6 abasinga kyebeddinga sitati kitandika lunaku lw'Eid aye wano Abaisiraamu obuli abakyala balina amagezi ge baweereibwa olwo ne balema okusabirizanga buli kaire. Aye bakyala n'abasinga okuswaza Busiraamu batambula numba ku numba nga bakaka abantu sadaka tibagikaka. They don't force sadaka. Okusiiba eryeyindi kumpagi mu ddiini ery'Ekisiraamu ng'omuntu yenna obuli Omwisiraamu wabanga akituukiriza emirembe n'okusaasira bisinga kuva eri Allah okulankulanya n'okuwa eddembe oyo aba asiibye. Ninze Samuel Mwesigwa, Baba TV, Amakonde. Lillahi alhamdu. Eid Mubaraka, Eid Mubaraka. Eid Mubaraka.